omukazi ayina abaana abasatu nga buli omu kitaawe wanjawulo n'okeera ku makya buli lunaku ng'oli ku mwana w'emyaka 2 gw'ovuma si kitegeera enewe embeera mbi gye mulimu embeera embi olina abaana basatu buli omu kitaawe wanjawulo kitegeera. It is the final channels and alongside SPV graphics. Kasoketeke ka video kano omukulu ono ali Dubai. Yeah, this is the final channel. Amanya ne Dogos Zemurona Richard kusinzira wano Dubai. Bachali bange wona ba asola banange mwena gye muli abali alukuseisi abali Deira abali Dubai abali Sharjah Saudi Arabia Oman Afghanistan alukuzi tewirabira kusubscribinga the final channel. The final channel, big up my brother kampumire ko bachali bange mwena benalinga nabe Kampala ajatiza Edins Buga Mulwana Bosco Kizito Mulwana Mama Vero Kalemba David bachali bange mwena ba asula banange tewerabira subscribinga the final channel buli wojisanze wonna subscribe tujanjabuze ekintu kyavubuka mundafe tweweyo kukijanjabuze. My brother, big up. Ka video yako ka mwana mulenzi ali Dubai yasindise obaka bwe nabagambye nti muwereze bu video bwamwe mbutekeyo kati ndoza mulabye oyo we Dubai ali ku final channel. Mbebaza mwena abali emitala wa mayanja n'abali e Uganda kuba nfunyeyo ne message nyingi ezabali e Uganda. Olunako radio Ibrahim Kasa yavuddeyo ne yetondera Lydia Jasmine okola ekintu okirizanga nti nakoze ensobi. Ibrahim tukwebaza olw'okuba nti wakkiriza nti wakoze ensobi era nga ne face yo yalaze nti wabadde munakuwavu olw'ekyo ekintu kyennyini kye wakola. Frank Gashumba avuddeyo n'ayambalira Tina. Kino kyo nali nakisuubira dda kuba Frank Gashumba ye musajja wayogera ekintu abaddala amaze okukola obukakafu nti alina okukyogerako era kizibu nnyo okumusanga nga yeetonda. Kankuwe Frank Gashumba n'obubaka bwadde Tina. Omukazi ayina abaana abasatu nga buli omu kitaawe wanjawulo n'okeera ku makya buli lunaku ng'oli ku mwana w'emyaka 2 gw'ovuma si kitegeera enewe embeera mbi gye mulimu embeera embi olina abaana basatu buli omu kitaawe wanjawulo kitegeera n'okeera buli lunaku n'okozesa a TV station gago lunaku okeera kuvuma mwana oba embeera embi gye mulimu si kitegeera honestly era nsaba Katonda ampa amaanyi ago nkitegeera. A single mother oyina abaana basatu buli omu kitaawe batambulira ku boda nange boda nzitambulirako fine negwe buli lunaku ng'oli ku mwana buli lunaku kuba bakusasudde emitwalo 2 emitwalo 3 akusinga abakusinga kino kankikubabuulire akusinga eka akusinga ne mu kibira kati nga we twogerera omuntu wa trending bamuyita Bobby Wine ya trendinga oba omwagala oba tomwagala ya trendinga bwe bibeera musajja muno bwakusinga ekifuba kikkirize ya trendinga oba omwagala oba mubanda wa kabaka oba ganja maani Katonda ye gwaliko kakati neteri kintu nate ekibi ekyo kirimu nti bw'oba tonna bakutuula bibuuzo kirimu ebizibu bingi. Lwaki social media platforms eze Nairobi eza Accra Ghana eza Nigeria ziriko ebintu ebiri productive abakyala bayambagana? Lwaki eze Uganda ze ziriko obukyayi efitina enge? Nigwe n'okeera buli lunaku oli ku mwana myaka gwoliko
achievements zaina by the age of 18 tolizifuna ekyo kanchikuwulire tolizifuna oli Facebook successfully erwanyisiza pornography kati mpuli abaleeta gundi empya mwabaina fake accounts lubakeredde kubanga tebajja kukkiriza kuba na account zisoba 2 kigalo kubanga mpuli ya Facebook ina challenges amanyi mu America big companies ziri mukola ki ziri mu gundi muku za withdrawing adverts from Facebook. Muganda ange Ibra Mukasa akola wolokoso extra webale nnyo okukola apology ate nayongedde okwagala webale kyalaze nti oli civilized. Thank you so much Ibra. Omuntu bw'akola ensobi n'agirealizing naye apologizing. Thank you so much. Apology nagirabye ya trending zenyegulo ne mwenna abaina opportunity okubeera ku radio okubeera ku TV. Mumanyi nti abantu bemwogerako balina family zaabwe, balina basenga baabwe, balina bataata baabwe, balina banyinaze. Gwoyogera freely nenga tomanyi kye kikola muntu. Gwe noyogera free nga bw'osanze n'owemula n'okola kino noyogera kino. Ate kambabulire lo suits nyingi zijja ekyo kankibagambe. Tulina okupampinga sense mu bantu abamu. Company nyingi zigenda okusasula costs and damages. Kino kankibagambe. Osobola okukola show nga todimininze bantu ne trending. Show esinga okulabwa e Uganda ekawungezi bagita anikati kalakata. Yesinga ekawungezi. Neti badimininga abantu, tibawemula bantu. Toyina kuwemula bantu, kujologa abantu okulaba, obokuuliriza. No! Kiringanga toyina kwambala bukunya abantu okuuliriza ennyimba zo. Juliana Kanyomozi wano yasinga eddoboozi na Irene Namubiru nebe yambuladde. Yes! Juliana ne Namubiru oyo Irene. Mariam Ndagire yali yeyambudde. Message ekirimu nti toyina kweyambula abantu okwagala, toyina kuvuma bantu. Ate temutu forcinga. Don't push us to the wall. Nebwe buli lunaku. Novuma Zali, novuma Lema, novuma Gundi, nowemula Gundi, nokola kino. Obudde obwo wali badde obumala abaana bono batwala otya mu masomero amalungi, good schools. Gwe toddawo n'otuula ne weebuuza lwaki buli musajja anzalamu omwana n'adduka n'agenda. Honestly, mu kifo ky'okulwana abaana bo banaagenda ddi mu masomero, good schools. Gano ga City Parents, ga Green Hills, Kabojja, zi Rainbow, zi Galaxy bichezo. Naye obudde bonna kukeera ku makya biki. For the last 2 days mbadde improving a videos zonna. Wardrobe toyinaamu na lugoye lwa mitwalo 2. Just 20,000. Nego oli ku buli lunaku every day. Mufumbe ne bw'abeera kyekugamba ali mu 20s gwe kitaawe oba gwe maama we oba mumanyi nnyo erinnya lye erifembayo yaani. Manyi abamu mulinganga nswera buli kimu mukigwako. Yes, buli kimu. Kino kankibabuulire, tewali wa Luganda lwa muntu abeera comfortable na muntu adimininga relative we. Ekyo kankibagambe. Ate ebimu ebisiraani bye muyina ebibatambulirako bye bintu bye mukola. Banno beeyagala bewakula nabo bavuga motoka nungi, balina amaka amalungi. Negwe ka boda ne kakutwala ne kakuzza, kano ne kakutwala kali ne kakuzza. Banno be wasoma nabo bali bulungi, beeyagala. Mu kifo ky'okwebuuza nange nsaze magezi ki okubeera obulungi.
nekukera everyday. Nakola show eyasinga ndozo ku trending to me nono mwana Ibra Mukasa nawe mulako neti yatambula zete wali interview je nkoze neta trending anempemula teriyo nze ne kasire gwanga fe twasinga okola show kyasinzo oku trending ku muntu w'abantu kitegera ndozo nena we mulako genda mino nakolanga show ku CBS ko aski made sereko ngensi yo nebera ku CBS nga kwendi neba nanyini nsi bajingo bako tunakola show de baita ego kweni BS. It was a must watch. Nakolanga show ne basajja mivule twawe mulako mwogere ebintu ebikyusa obulamu bw'abantu abantu bajja kubaagala. Nze abantu abajja okuzika taata wange it was a testimony ti abantu batwagala mu history y'Masaka tebabangayo. Abantu abaliyo baba comparinga lwe batikira mu Bishop wa Pompia Bishop Jumba. You're getting me? Degwe bulunaku. Kati neno TV kati ngeno eno sipake. Shira yali akola ku NTV navayo bulungi. Taina gwe yaleka avumie. Tia gobwako navayo bulungi. Ne buliwola ba programs ezimu dimininga ne bolabo obumuvola bulinga ngo obukolwa fuka kino kiki. Omuntu avudde mu company bulungi. Nze nyina mikwano jange abali mu NTV bangi mikwano jange. NTV is like a family to me. Nesi paka nekola kiti. Eyo nayo tugenda jam. Mulinde. Toina kuvola abantu okwagala okola show. No. Ochuli. Yatandika okola ku TV ngali at the age of 8. Ku WBS wava muno na mu opportunity okola. From WBS to NTV. Ngakolanga show yakolanga ku Saturdays je bayitanga T-Nation. It was a must watch. NTV ne wangula wadi zonna. From NTV na agenda ku The Beat neyo The Beat nene ndala je bayita air fashion. Kubanga she always minds her own business. Shovanti at her age ye muntu asinga following mu Uganda ku Instagram, ku Twitter, ku Facebook. That's why many companies are willing to work with her. Kati gwengo vayongo mudimininga. Shocking. Kati waliwo naliye Bungereza oyo ensigo yakuba akubira. Aliyeyo mu bufulati buno bw'abanaku. Yekyakererako. Huli. Ate bobere Bungereza toli wala. You are not in heaven. We can get you from Bungereza. Yes, agamanyi tugayina. Toli mugulu. Wekube ekikebe kya makeup every day. Ate kati awo mba nkyayongerako ki okujjako okwebaza abasubscriber mwenna. Ekintu tulaba nno tukitambula kati giri emitwalo 68 weekend senga tugivaamu nga tuweze omusanvu. Kiba kikolera ddala tuba tulaba ekirooto waje kigenda. Nsigala kugamba nti munnaye nsindikira ka video nze nja kukateekayo ensi ekumanye nti tulina enkolagana gye tulinawo wano ku Final Channel. It is the Final Channel. Zanera SPV Graphics. We out for now.